Yagambye sente zasibizza Lwasa zabaddemu embizi ya Allah. Omusajja yakambuwadde ku mbizi ye. Anenge yakoze mu statement ng'agamba mbu even ne sente zennyina zimuweera mu bucha bagiyita bacha bucha ya mbizi nayo ebeera bucha ya mbizi poko joint. Nindoza nayo bagiyita bucha. Yagambye sente nazimuweera mu bucha ya mbizi wennyini nnyini. Kwe kantana we yewakanira sente nzijja mu mbizi, sente nazimuweera mu mbizi, sente kwe gamba embizi yafuuse embizi y'ensonga lwaki Lwasa ate tebamusibye. So twali twebuuza ani yasibisiza Lwasa bagagga banne sente yazeewola sente yazibbye sente zabadde ki miliyoni basoose tugamba 21 naye okukakana nga baganziri miliyoni 23 okusinza kuno omusajja aleese obujulizi oba bwino ow'enkomeredde ekyo lwaki mbeera mwogerera kankutereka akatambi kanene nsobole okuwulira omusajja eyasibisiza Lwasa mu kkomera n'ensonga zali mu kubeera nga awa. Okola mulimu ki nze ntunda nyama ya mbizi era ne Lwasa sente nazimuweera mu bucha ya mbizi nange ne kamera weziri buli muntu yamulaba nina abajulizi abasuka 20 nga nkwata sente nga nziwa Lwasa sente nazimwa mwezi gwa musanvu guno omwaka kati naye olaba nti bawandiika bye baagala bawandiika kino ne bawandiika kiri ne bawandiika kino emmotoka yagikwata n'agimpa ng'agiwandiikidde endagaano nziina wano byonna tewali kye bakoonyeeko ku kikwatagana n'emmotoka bageddeko emu naye nga byonna mbiyina wano empapula zange zonna zibintu zibiraga wano zibiraga kati wano yakomawo ndowooza biraba bino byonna biraga sente ze namuwa guno mukono gwa Lwasa ye yawandiika ebintu bino sinze era singa mbadde nze nandibadde siremerako Lwasa yawandiika ebintu bino okulaga nti nze ntute ampadde emmotoka n'emmotoka yennyini yayita mabega abasirikale ne bajja ne baginona saagifuna emmotoka baagitwala ne poliisi tebagituusaayo baagitwala ne bagikweka gye baagala era simanyi nawe eri budde